ngake bannayuganda kwaadde Nabbanja nalabye Bobby ng'atabukidde Nabbanja akavijako oba producer no kama katerayo walala Nabbanja najjanga ali wana yena byonna lifaanana oba bitya najja mwana mu Uganda empya ebyo tebigenda kubeerawo kati babanja prime minister nayimira ku lwale n'agamba gobo nombuuza ebintu ebyo nja kusiba mu Uganda empya eyo Nabbanja mugambe naye namwayogera oyo nonsense. The citizens are supposed to be respected. The politicians are supposed to fear you. They are supposed to be answerable to you. And under my leadership, the politicians are going to be answerable to you. They are going to be your servants. That is a promise I give in front of the whole world. Mu Uganda empya zino enguudo zonna zigenda kukolebwa kubanga sente weziri. Gamba muno sente weziri. Ate Nabbanja naku zino ati Bobby yagambye gwe Nabbanja gwe wananga mukanti nze namwewunya ngeri oli prime minister. Yes, prime minister asoma sente bwati akagala 10 mumeka azo mamichi Mustafa twajja tabizibu ina zigabye ndaba nze first born wa mama wange anti zigabye nkola yi byendaba owekitiibwa Nabbanja amugerekera okangaka ne mukambwe anti kati waliwo embeera weetoka. Is it because she's hard work much wants to prove to her boss that you know I'm fit to be kati eno government wachali ali hard working and buli omwana onyala relevance nti eno side bwe yugumyamu eno ne abanga teno bagitutte nnyo nayo ne pulling up shocks kyogala ne basadu yagala relevance basadu ine ensonga ze ne Bobby Wine age Bobby tatya kwata simu ze yamublockinga ati Bobby ablockinga basali anti basali ya kyakola kibi nnyo yero walinga bobanga onogosa akusanze mu politics oli senior council ono kyamwegayirira then omwana omuto yakajja tugamba oba toyina kitegeza Katonda balaze kumanyi ge tasobaka ekyo mukakkanyiza abe kyabadde sikirungi ekyo mukakkanyiza mu constituency ye anti Katonda alina okulaga amanyi ge Shalom nawe testimony zozabye kwa Katonda bakulazidde kumanyi najja newunyati ono Shalom wange ddala. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala yaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala gumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate naffe ku Biv Organic bangi batya okutubuuza teminayo nakyo family planning ku Biv Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola ogukozesa ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala gumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu nebizimba atozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola ate okukozesa ebintu ebibwa. Are you ready for a celebration of a true living legend? On Saturday, November 15th, we celebrate 15 years of music greatness. Mickey White, the stage king, the energy king, mentor of so many talents, a true living icon, will be live at Serena Hotel on Saturday, November 15th, 2025. Jagobe ongo mujulizi, nga Mickey White atambuza mu lugendo lwe olwa music okuva gye yatandikira. Tickets go for 100k early bird and 150k at the door, and a table of 8 at 3 million. This is more than a show. It's a celebration of greatness. Sponsored by Airtel, Sanyuka TV, Afromobile, Baba TV. Right now, Victoria University, Joystar, Norada Auto Parts, NE. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusemi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa waliwe kusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda
nze Ajati Nakalembe kambawe namba yange yeno 0752375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku namba yange eno. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256 is happening we tugamba kastori ekigambo it is happening ngomanya oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe watana watagwa subscribinga akada kumune kaseko mpola olabanga Shalom jetufuna notification akade kaseko you allow all notifications okubanga zijja mpola bande mwebale twagala mwebale tunyumirwa tulimba sabu kati 2 kitundu awo siwabi so natungire emitwalo 3 ate kati bana ya awo siku kituufu awo siku takala takala mwebazeeko you've been blessed nali Shalom mulabo kola kuba we kuti nti osokola ebintu nga birungi sigo singo kola ebirungi that one will admit nti just katonda akuteeka ko buteesi kuwanda keduswe bagamba agayitawo no nakufuula nti nibali abakola ebikusinga tebaliiwo chovola nti fa batunda ettaka buli ajjo agenda okuguza ettaka labanga abaze naye abantu benkweleza bagula ettaka abantu abansaba ennamba yo nga baba baagala kubuuzaako obuuza Mustafa tukwagala nnyo omanyi ettaka zibu nnyo nti investment ettaka omuntu okusalawo okugula ettaka that's why tugamba nti omuntu aguze ettaka tumutya oli n'agamba nguze ettaka yes anti Shalom nafunako incident omukyala yajja ne mulambuza port ngeri mu $2,000,000 nangamba sijja jigula weri wabi niwaitawo omwaka mutani we ngali Sweden bwe yajja basama yange je bakwataganamu na babroka babatya bajimuuza $3,200,000 nga bayisewo omwaka gumu kati amalo sasula na mama we amulambuze kuki kutaka loti yaguze ng'ekyamaza poti yo mukazi yakabire ennaku nga 3 ayinza kutakaba je yagana okugula luli ku $2,000,000 nga wayise emyezi 8 nga bagiguza mutawani wa 3 samanya na bajimuguza nga twogera kutaka Mustafa aloka video producer jakatera y'abantu babloka omu yasse munne nga bakamala okutunda lwaki sente zimalamu nnyo abantu mu subhanallah lwaki zimalamu nnyo abantu mu staff otuukaawo of course zizino bamala Shalom sore bagirabye wanye busabala wana anti Shalom sente ettaka liwa weliti nti bonna awola abayomba tekuli abataddemu abayomba baki ngawe betta banongaye ngone yasse munne ne babloka babiri kati yalabanga chance eyo okufuna esembyeyo so gwa abasuubudde kino ne kiba kigenza tofunyeeko era inayo hope endala nti nchanja kola ki nja kufuna kati ono yalabanga kisembye kubani tino kutuusa okuguza ettaka ayinza okuba akubaddeko emyezi nga 3 akwegayirira akonvinsinga wakunyonyola obulungi wakunyonyola nti Shalom yagula wano mwayiga akantu ako oje bantwala eyo nga kati alaba eyo agenda muhoza abo ayina smagundi yes anti oligenya sala ina smagundi kumanya gaba neighborhood yetunda ekifo kati amma kyemukola kati gwotunda ttaka lwaki kyemukola ekyo no kisangiddwawo buli gosaka kati wala ogenda kugulawo waliwo kati awa iso awa yagula wa kati gwaliwo ebintu kandi bitwakwata mu nsi kiringa omuntu okugamba ettaka bakuguza ba neighborhood kakizibu nnyo omuntu omukwata n'essimu enzibe nga tebabiddeko laptop $1 laptop eve baako oyogedde akantu akosta nabona n'ebitebyo nga kyatunda amasuuli staff teri simu gye babba kasita babbe tekuli laptop ate baya investor kati yessimu awo twagimanya wo police statement y'okubba essimu kubaako laptop
ne dola ng'enkumi 2 oba 3 awo nga bazibiddeko. Kakati waba atunda emmotoka eba ya mu kigo. Sister abadde agifu ye ina kuba ya mu kigo. Abi tafa bloka abi no father yabadde agivuga ye ina kuba ya mu kigo. Abatunda emmotoka bakikwata ya mu kigo. Endala atunda agenda kati bwe bintu twakwata obuki obufeto abikwata nga byo tukuze tubiraba nti atunda wano agenda bweru mpapula ze zayiseemu tatunda kizibu just agenda kati baba balina okunyonyola ennyo nti omululu gwa ssente mungi ensi yayonooneka dynamics ezisinga mu kuso ekisooka bloka tebabaako na mpapula kati ndi bloka mbusomyi oba ki nti ate ne bwayingira mu business tewaliwo muwandika nti afuna wano afuna bwati so kiri aponi gwe alisivinze ssente okutuukiriza kimwakoze nekyo lwaki oba otta munno ate nga nawe okuba kyenzikiza buli omu yadde afunyeko share anti okufa waliwo ofa waliwo ekyalo waliwo okufa kwa kulina omuntu wekulina oyitirako nga Katonda akikola olina okufa naye nga kulina obbaako omuntu yes kyova olaba Katonda naye mugezi bw'aba anaakutta abalaaso balina kikuba nga aliwo kye beekwasa senga teyalwanye senga teyamira ddagala kale senga teyawasa oyo omukazi kale senga teyalinnya ebooda emmotoka n'agireka kani Katonda mugezi oyogedde era wakaŋŋambako akantu alekawo oluupu Katonda alekawo oluupu ey'okwekwasa ku muntu afudde eno okuzika kugenda mu maaso soka okubagiza Abannakenya omanyi Oluswayiri mutamanyi Swahili abantu bedda nga bamanyi Oluswayiri mwe mwabbiranga mu abantu bedda myaka 5 yezo wa 5 ne munaye Shalom akali wakuba nti oyagala obuto naye oli muto nedda Mustafa tali muntu wadde atamanyi Luswayiri manyi lwaki nkwagala nti oyagala obuto naye era still oli muto manyi waliwo abantu kati waliwo omuntu alina ssente nga yeeraga naye ng'ate alinawo oyo mulungi yeeraga alina ntandikwa weeri ayogera ku milioni 10 naye nga waliwo 5 ezikola emmere ejje naye ate waliwo lagwosanga alina ku 10 ng'alinaga nti wayo ne mwata aweeza emmere kati ababiri banjawulo nakubira pulanya milioni 10 naye onamu omutwala awo tulya ku mmere kati ate nfunayo naga nti mbala milioni 3 nga waliwo 5 ezikola kati gwe kyekikunjagaza nti oyagala obuto era sitiri oli muto kati Mustafa twogera amazima waliyo omuntu ali myaka gya kataffe nga tamanyi Luswayiri taata we yaliwa yenganze onaginika Mustafa kubagiza Abannakenya okuviirwako Raila Odinga bali mumusabira era ali mu kisaawe niyo lwaki Abannakenya balina ekintu ekyo ekyokuteeka omulamba awo mu public nga bagugye mu sanduuke munaye ndowooza bakalica Raila nnumyeko mutafuga ku Kenya ngano eka baali abakyakuluma nti omusajja oyo alwaniridde Kenya bayilayo ebbanga nno Raila Odinga ebbanga eddene nnyo era Kenyans are going to miss Raila Odinga for sure ajja omulala Katonda gwaleeta tasobola kubanga Odinga has gone yafudde Cadillac arrest mutima gwegize badde mpuliriza speech ya muwala we ngaga nti Winnie yes he died a happy man yamaze wana kutambula mu rounds ngata anti omugagga yafanga is a happy man katanga mbazungu omuntu enanga serebu ba actor kale ngali famous mbazungu bagamba he died peacefully in his sleep ye mugagga kati gwo mwavugeze ofe ebintu byamutuzaawo byamuloze edalwanira akataka kata ka politika yagula ke kavuddeko obuzibu kati Kenya mai Odinga abadde unique ma politicians ngali konsilinga handi shainani katate yafiridde abantu abasinga nawe documentary esinga ku Odinga badde akulembezaamu ekintu kimu kyokka ekiri jeno mufa ku Odinga ekyenkwe badde bagamba Odinga abadde wankwe anti enkweze bo bagambye anti abadde wankwe kwe kwakkiriza okuli konsilinga ng'aganjo Kenya ng'akulembeza ensi yes Kenya Odinga abadde mugagga Kenya teba politicians baavu bagagga Kenya kati Odinga ye kano kabadde nga politician baveno mu Uganda politician baavu no baavu anti ekyawula politicians ba Uganda n'aba Kenya Kenya politician abba n'abaako wakoma
naga kati kankolero ku bantu ati bana abeno tebakkuta aba Uganda abanabba paka kuyingira ntaana ne mukusabbiramu banyayafuzi ba Uganda kakati Kenya omusajja asooka kubba n'agaa nti mbadde njagala tageti yange yeeno bwetuuka n'akivaako naleka kukolera abantu eno tebiriiyo era oli bajula mujja ssente mu kamwa nga bamuyingiza entaana tireeta tasente z'omusuulako ky'osuula tasente z'omubuso kyova olaba batya nnyo basa kyova buli omu alina position tayagala gita wano mu Uganda batyo bakweshoninga IGG buli alina position tewali ata nate IGG tebalinyize contract ye Betty Kamya ezimu ku nsonga z'ennabi zaadde bagamba mbu ate wakwata ng'obbanga gamba komyawo ze wabba ne osigazeyo ekifo kyo anti buli enkola ye anti ekibeerawo gundi enkola y'emirimu eba bwete nti ali waggulu yakuwa ekyokukola singa ebyo abadde abikola nga tebabikkiriza senga n'ekisanja teyali kimazeeko taamu ye gye baamuteekozi kati kitegeeza n'omulala aliyeko anti bino Uganda tebagamba nti gweokoze nnyo system yo kato kyalina kyoyinza kukola nnyo tewakyali ki wabula bwe watuuka butuusi kati kyalo ngakukoliddeko kamala kati liirako wano kati Betty Kamya akyasobola okuvuma Museveni oba mubanjafu nga wedda bwe yabanyangira Federo ate anti okasita ofumbirwako ate omukasajja oba okyamuvuma gwe oba omugerako ogira bugizi oti kasita okola ki kasita ofumbirwa ku musajja ne bw'onobayo mbamuvuma gwe oba ovuddemu bwe watuuka omuvuma nga gweokola oti anti buli otekayo ekigambo gw'oswala kuba wafumbirwayokko wabeerayokko kati Betty Kamya tasobola kwogera ku Museveni kibi era yagira abanga atawulidde manga banyumya ku birala nti naffe finye tukutenda obugwago singa kubanga abantu bw'oyogera ebibi ebiriyo kyo kyakupeza ejjo nneemi nakati kakati wenkudiza ku Odinga mu Kenya yo kikola people reconcile ne bakola neyo ba government yawamu tujjukira ku Raila Odinga ne waziti Mwai Kibaki bajja ne beegatta era ekiro ne bakola alliance ezo kati lwaki Kenya kikola wala no mu Uganda Museveni wakikola ate ne tulangira bana abamwegasseeko enkwe okulya mu bantu olukwe n'okwefuula anti Kenya ebawa interest za Kenya biseera bisinga bana Kenya interest ziba ze zimu kyegenda nti balibo bagagga kati omuntu omugagga ground zateesezaako maavu si zaakola ki zateesezaako byanjawulo byawukana bali abasajja abagagga Kenya ebiseera abapoliticians abasinga baagala pride tebagala sente governor bitiibwa balinga Trump kubanga meya agira mu nnyonyi Kenya si ebino ebyammwe Kenya tewali batono nnyo abantu bamakaadi najja dependent Kenya tebiriiyo ene bamwe bano byabasewanya ne bakola bannyeko so kati gwe Odinga omujjukirako okinga gwe Mustafa na nutshell Odinga lwanidde abantu Kenya terina kyemubanja akoze terina kyemubanja tunaafunawo omukulu gwe ku baana be tomanye ekyo kiba kya Katonda nti kuba nti enjawulo nti omuntu azaala mubiri Odinga environment gyakuliramu ndala nnyo karakita ebadde endala kati asobola obutazaala mwana alina karakita ye ng'ekiruma ekintu ekyo anti sekiruma lwa nsonga nti Katonda agenda kukuwa byonna gwe gwani enjawulo gye mubaamu nti Katonda aba alina waakutadde kati nga gwe oyagala akuteera eddala n'abaana abateekewo abaana nga bagezi ofune abakazi abalungi okole tuwangaale n'abaana bawangaale Katonda si waate waakola ebibi wala sobola kukuwa sente ate obuwangazi n'abuwa omulala Mustafa ku buwangazi ne ssente wandyagadde ki of course obuwangazi butya anti n'obuwangazi obunene nabwo bubi otuuka n'ofuukira abantu ekizibu ng'okaddiyo oli mwavu bagamba omukadde omwavu yaloga ku kyalo anti omukadde omwavu omuntu ofa ng'oli mwavu n'olumbe tebalwesunga ate olumbe ekiruteesawo bantu kugabana bintu Mustafa olina ebintu oba obijjawa no let's be real omwavu waafa tebeesunga lumbe lwe banna olumbe lwagwo tiwakulwabye tewali kyakugabana n'okulya mugenda kulya bubi kati oyinza okugwa ku chance eminga n'abasonda ebibwa nabo baava noera okulaba akatogo mu lumbe omuntu yena yeetaaga mugagga omanyi nagamba ensi eno yeetaaga olina ssente kyovola buseera mugamba nti buli muntu yaliseyo Katonda n'amuwa ku ssente wallahi mane yes nti obwavu buliraanye obukaafiiri obwavu buliraanye obukaafiiri kitono nnyo ekibwawula kulani bwegamba
anti omwavu kyangu nnyo mutengula nnyo omuntu nga mwavu kyangu nnyo mutengula omutima omukozesa kyatandikoze n'ayonoona olwa ssente. Abakazi abo abeetunda tebaba nti baagala niyo bwavu mukozesa. If you believe Shalom nti twabana abalwana abasirikale tabatenda nti balina omutima kaate tuli muntu asinga malaya mutima. Anti gwe osalirawo okugenda n'omuntu muloomu nga tomumanyi mannya ge tomulabangako n'okusibawo gwe kennyini n'osibawo. Nkitegedde kyogedde kati nkifunye. Tutenda bajaasi mutima naye teri asinga malaya mutima. Taliyo yeebaka n'omusajja tamanyi mannya ge tamanyi saizi ye najjako n'ettaala malaya ku muntu gw'atamanyi. Kati omusajja ono ye tomutenda lo lwaki? Omanyi omusajja wabeera exception mweyo incident nti omusajja ye agenda y'amanyi nti asinga ono amaanyi. Abashuwa ono malaya musinga amaanyi nja mumukolako senga abaawo embeera. Kyokka omukazi n'ayingira loogi ng'agwanira naye munafu nnyo ku ye, musajja w'amaanyi nnyo. Tamanyi oba akwesezza ebiragalalagala, tamanyi kigendererwa ki, tamanyi kigendererwa ki oba mweyambululiramu. Naye n'okuggalawo naggalawo. Allahu akbar. N'okuggalawo n'akola ki? Kaate Katonda ono ali wa kisa nnyo. N'akuuma ewaati omuntu myaka nga 10 ng'alimu eyo embeera. Nga malaaya. Ayokedde akantu ako boya akamalaaya. N'amukuumira waawo n'asurviving emyaka n'emyaka naye ng'ekyo ekintu kizibu nnyo. Shalom olaba otuwa butuuzi na muntu mu mmotoka nga tomumanyi n'oweerayiikirira tutuuka ddi kati ate oli n'okuggalawo yaggalawo ne basula n'okusula. Tufu obwamalaya bwetaaga olina llo si bwangu anti obwavu bukumeza omutima. Obwavu bwebuleeta bidi obwavu bukuwa omutima omugumu nnyo nga ekijja kijje. Kyova olaba nti abantu abasinga bakola ebintu nga tebandibikoze. Shalom waliwo omuntu akubba nga teyandikubbye senga abadde ayinamu nga mbeera ye mupushinze okola ki okubba. Senga embeera egira neetereera mu bwati tagenda kumufunamu yadde obuzibu n'obutya. Kyengamba ne Nobert oyo ekimwogera byonna byayogera mbeera bwavu. Bwavu kati n'omubire simanyi byayogera digira budigiza ati Nobert n'amala afuna obukadde 5 kati taddamu kwogera kantu konna kabi. Bankupirako essimo nga gwe emboozi yammwe nze njirimu eya saha ne bakazi be nze njirimu. Mugamba Nobert nze njirimu. Okedde ku kyobwavu Mustafa senga mba mwawukanye n'omuntu musooka okwerangira kati ng'olaba wabyeko story ya Sefo ne mukyala we. Bulungi nnyo bawunya bbi anti oli agamba ono agamba oli ano ali ebisiyaga. Ekigambo kyoso kye kinene bannaye bwe bayogedde ekigambo kino ekyosoose sekuliima anti Shalom olaba abaana abo mwe mubawaddemukko naye nga sitebategeera nnyo bambi. Mustafa Bukenya mwe mubawaddemu tebategeera nnyo gwe batunuuli yasoma ki famire ye eriwa kwazi ffe tulina omuntu Shalom waliwo ozimba ennyumba yatugamba Shalom abadde alina ogizimba lodi yagenda ku ssomero. Doesn't make news. Yes. Kati waliwo azimba ennyumba Katonda amugyeyamu bannanga amuyambye nga singa kwa chance kaba tekazi tewali mbeera ndala bwe alikoze ki nagwa mu kinyoga. Kakati abo gamba omanyi media emuwanika kalimu mbawaddemu baya totally nothing be baani abo kiki baali bakoze. Isn't it personal? Not personal. Haven't you gone personal Mustafa? No. Anti gwe ngambe kati nze kyo muli mutu nze nagamba buli olaba omuntu ng'ali mu filita mba sibitegeera n'ekigendo lwakyo mba sikimanyi. Gwe omuntu ali mu filita toba tomutegeera bulungi. Sibitegeera omuntu wa filita sibitegeera nagamba mu nsi abantu basatu entegeera yawe gigendanga nnyo mpola. Omukazi eyeyerusa omukazi nga yeyerusa omugenda mpola omukazi eyeyerusa n'omukazi ali mu mwezi n'omukazi asiba enviiri ziyita eno kabina baba tebategeera kati ate gwe ate omusajja eyeyerusiza biri byeggaa byabakazi.
scientific abasiga video ezikola ki eziyita eno kabina kuba musono naye mu staff atosa judging muntu lwanviriza asije anti kugambye omuntu byoli ebifu bikufuula kyoli kubiwetekako kyogambye biri bakuzaala nazo era amagezi gola bakuwadde nti sibeezo kigende mugende ki mpola mugenda ku Biva Organic mufune brain boosters abana ngenda bali mukola ebibuzo abasinya phone sinya 6 brain boosters no ziyamba omwana okubanga nkwa mugandi mu kamera ziyamba ko omwana okubanga ategeera entegeera okuwewula kuba ku 0752602427 nga muganda abana obasabira omuzadde otwala video zituusa sinya 6 sinya 4 mutwali ka brain booster naba P7 omwana mutwali brain booster namwalumizi w'amagumba omugongo endwadde nnyingi zonna Dr. Ajjanjabisa Butonde abakyala abandula amazzi agawunyamizibwa nga bali mu nsonga amagumba agaluma wazawa kati omwana addamu n'abula ku 0752602427 so mpeza simu eyo tulina mu staff abo Kenya ano tunyumyamu ngaye muwulira mpola mpola ate olunaku lwajjo mu staff abaana abo bali ebisiyaga tobanenya anti kati byebiriko anti kyalo mukati kibakola bisi ebiriko ebisiyaga kati bambi babira tobanenya banaku ewaabwe bazze Kampala kadakisa konna tagala kamuyiteko bakaba ndika kumunzi kake kaliwo leka kayutilize omanyi ebisiyaga ebizibu nnyo Shalom nti obeera omwavu nga basooka okukozesa kyonna kibaga anti kati gwe Shalom webakola kyebakola gwe bakumanya nti ogenda bakaluubirira manyi kyebakukolera kati bakufunira omuwala ng'ayagala byombi kitegedde mpulira kati awe bakutandikira ono gwe bakuwa aba ayagala bimeka byombi emiryango n'emmanju kati egyo bakujja mpola mpola kati embere wekugwaho nga tolinaamu ssente ne wammwe tewategeereka nze abaana simanyi waabwe mbalaba mu buzigo wammwe omupangisa owo nziza kugaa nti oyinza okunsongera ku mwama we yadde taata we bo mubafudde nti bali relevant no muntu tubadiscussing kati nsobola oŋŋambe nti gundi omuntu simanyi bwe bali ebisiyaga olunaku lwa jjama oli egafulumye ku Lwokutaano oli muzadde munnange abukedde afulumizza omutwe jjo ku Lwokutaano abayizi 3 bafudde mu ntiisa olira bafudde batya omu munnamukubye ekikonde n'akutuka owa P7 yakubye essama n'amenyeka ensingo omulala ekirombe ky'amayinja kimubuutikidde Mustafa who's to blame tetuganya abawo natural causes ezibaawo kati ng'ono ekingi ekyabumbulukuse it was beyond our control nga ffe abazadde naye kati ono yakubye essama tuyinza okugamba kale naye kati ono w'ekikonde okusomero tunenya musomesa tunenya bazadde ate olaba oli yebakanaakyanga ng'afudde okufa tebakunenyeza Shalom nti kikuyamba ono yaba afudde aba alina okufa n'okufa ga amateeka yes kati gwe kikuyamba kuyigirako buki buyigiriza n'ogezaako okukulowooza nga gaps ezo naye ng'okufa kuli nakyo kyova teri muntu nze gwe nswaga nti gundi yasse omuntu tekisoboka Shalom wakyogedde n'ogamba mbu wabaawo Katonda wayisizaako naye nga kyo kiri kirina okubaawo mbu yatuganye Shalom olina okufa naye jebbi ajja okuba engumi ku mutwe kati nakyo kirina okuba twekwasa ekyo naye tekikola mu mateeka ekyo kikola ku lwa Katonda bano bajja kusiba anti n'amateeka kati oyo anti waliwo mada kati oyo manisirota manisirota yasse mbutanwa mutali bugenderevu era kikuzeewo kirindi Katonda yabadde agezeewo naafe ebikonde basiba byokuba mulingi niyo tebafu ebyamaanyi babipima ne kilo bampuliramu kimanya akasuka engumi ezitowa kilo mmeka bino ebibakuba Shakibu twandibadde tukeera kuziika Shakibu bamukuba nnyo ettuukaawo bamukuba nenda nga mukazi we anaatera kuliriizinga mbadde nkunyonyola ebintu by'amagezi Shakibu bamukuba nnyo nnyo kati singa bikonde ebyali bitta singa oyo akyayogera naye kati ono ekintu kiba kikoze ki Shakibu yakagoba akakuba example bangi bakubye naye kati yaliwo latest kati specimen etambula
Latest mukube. Shakib Cham. Yaliwo. Onawo omupya? Yakyaliwo. Katonda atuyambe. Nga twagala ku bipya. Bobby yali ku kitebe. Nagamba walukagga afulumya akayimba. Akagenda obbunya enkyukakyuka message. Ate walukagga tomanya abo omuntu kulima. N'alyoka akata. Mbuuze Samona. Naye yayikiza musajja affe Sseggona kyamwerabidde. Sseggona takyalina kyatugamba. Amuyiseemu kubanga bagiraawo mu constituency. Sseggona takyalina kyatugamba. Anti ensi Katonda atuyambye Shalom etambudde. Bye bakulimba nga tebakyabikulimba. Abasajja agambye. Nti emmese ekuwa essente. Ne kati era okirimba omwana n'agaana. Kwe emmese epaka ssaawa lyatabanko ng'ekima amazzi. Yakyasanga omusitense nti egula bintu. Musajja affe omwenyinyimbi wa Kabaka ow'ekyama. Gwe ogamba. Gwe abireeta. Ogamba Sseggona ye mwenyinyimbi wa Kabaka ow'ekyama. Awumule. Ne mulimu kati abasinga bawumudde n'osenyiwa ensi. Sseggona. Naye baba tebatya bigambo. Anti abantu be bamusaba abantu. Anti wakobusia mbuga nti omuntu waba taswala. Omuleka akole kyayagala. Kasita omuntu wabulwa ensonyi. Ng'atuuse ku ssa. Eri gwe ebitaswala. Okusia mbuga nti omuleka akole kyakola. Kati abo tebaswala. Bakuwadde constituency emyaka 15. Okibanja ki gy'otalinamu kintu wakuliraawo. Gw'otegeera wavaawa. Manyi kyeta obuzibu Shalom kulowooza nti ye ategeera mu nsi. Gwe gwani wavaawa. Omanyi badde kiremeseza abakulembeze ba Afrika bano nga tebavaako. Nti agamba nti ensi ngikulaakulanyiza. Ngizimbye. N'obuuza nti agizimba ku ssente ze. Mwabagamba ensi tugijje wala. Anti gwe tukkiriza ogizimbi. Ogizimba ku zizo. Era ogizimba ku zaani. Kitegeeza nga bwe tuzikuwa. Era n'omulala tusobola zikola ki? Ozimuwa naye n'agizimba. Ate gwe emyaka gyonna gy'ogaba gy'olututte ensi ki ekyalinga bwe yali egyo emyaka emabega. Kigezi yaffe weteyandibadde muggwe. Naye yandikuze ng'endala bwe zikola ki? Yandigenze mu maaso. Yes, it's excuse. Nti ensi ngizimbi ogizimba ku zizo. Era ozizimba ku yaffe. Kitegeeza nga bwe tukuwa omusolo n'omulala tusobola okukola ki? Ogumuwa era n'akola bye twagala. Toza ne bya Sseggona tulwaniridde ekitundu kyaffe. Akikoledde ki? Ayinamu essomero. Waliwo nyo yagenze mu PPF gwe bawadde kaadi. Yadde esimbye ne Sseggona. Waliwo gwe nawe bannange yabadde ani? Yani gwe bawadde bannaye gwe bawadde wafulaga bbeera. Ayani bannange. Bonna babawe. Bonna babawe Shalom. Bonna. Nupu teyerijjigako gibuuze gundi. Ono yani Sava. Eraga ejjisuulya myezi emeka. Naye namula olinga bamutwala mu kkooti ng'agamba awoza abakamera temunkwata. Ate nga yagala kamera okufa. Bwe lijje ku Nuupu. Ndigenda gisuula mu nnaku mu mwezi. Gwe gwani? Who are you? Sava musajja affe namulye mundaffe tulina mubeereramu. Anti obadde ani? Anti ze kasita okwatagana ku Nuupu. Shalom. Kasita oba nga werijjiza ku Nuupu. Oba olimba ozanyira ku bantu. Bagamba mulina gwokya bbiri. Olugero lunene. Olumanyi? Ugwe? Senga ensisire neekwata omuliro. So, nga tonagamba eri ensisire eyidde. Eyidde naye yeyinza okukwata. So ntunula in this perspective of dini munnamawulire. Anti munnamawulire naye weerijja ku kibiina ekyo. Shalom tuzanyisanga abantu majority. Eno era gye tukolyamu y'abavubuka. Era ogenda okulaba nga n'atayagala Nuupu. Kimuka kugyesibako. Kati togyagala nnyo nga ggwe. Naye embeera gy'opaleetingiramu. Bwe nagala sijagala nnyo. Nagala sijagala nnyo. Anti I can reason beyond your vision. Kyobola gambye. Nagamba sagala nnyo. Anti nti embeera. Mustafa. Nagambako musagala nnyo Nuupu. Embeera. Kale kyamazima. Bw'obanga oli mu bizinensi nga omuntu abala bizinensi alina ebizibu byo. Olina kulippira ki? Nuupu. Wala afahamu ko we don't go with the bandwagon. Anti si bandwagon. Si bandwagon. Ne kyekiriwo. Kyamatu bonna tebandyagadde kulekayo zi10 zaabwe. Zipulimo zaabwe. Naye nti ekiggwako kikola ki? Ekiriko. Kiggwako.
tuli mukugwako na basomesa beekarakasa babagudde bagulako emisango bajjo nawulidde nti jo babaddeyo ne ka meeting nabakkirizisa baddeyo bakole naye manyi abantu abali mu Ministry of Education eyo basiru nnyo bannange tondita bizibu maani ati wulira ebigambo okwesa binene tuyinza kugamba bakola mu education ate mu basiru yes anti lwaki Shalom mechanism gye bakozesa ya kisiru nnyo kungamba nti omusomesa asomesa sciences omuwa sente ki nya nyingi asomesa arts omuwa sente ntono because sciences are hard anti ate nga abaana fees bakyasasula zezimu bamuwa amagezi naawe okitegedde ndi mechanism yakozesa ya kisiru nnyo abantu abagwa fees zezimu mukusasula ffe abaana no fees aba arts ne staff room yemu ate guganda ate baliyo bawudde emisaala mechanism nkozesa y'abantu abagwagwa abasembayo abasembayo ndi wano obanga ddala aba arts oseo twaisolatinga ne fees tusalireko omwana agenda kusoma arts asule fees bweziti nowa science bweziti kubanga wali at the end of the day ngamba otyanzo yawerera omwana nga asomera ku sente zezimu ngate wali amaze okugraduating obusomesa ate afuna ntono ngati ffe mu kumuwerera nasasula zezimu nowa sciences okitegedde tegandi mechanism abasajja bakozesa yabagwagwa nnyo abasembayo era bali mu education simanyi abamba basoma biki abali mu bitone abantu basoma banga n'okulooza tebalowooza okutte fees abaana basasula zezimu owa arts asasula zezimu nowa science asasula zezimu ate bali mu kusasula kakati katyango ono omwana omanyi bali abaana abadda mu masomero ng'ate bagasomeramu ne basomesaayo tubalinaani seta baddayo kati ogenda munnyonnyola otya oyo how are you going to explain have like 10 of my hobbies yes kati ogenda munnyonnyola otya nga yasasula nga fees ezimu nowa sciences kati ate otuuse mumusasula omuganda ate gwe tolina bye wasoma ate kuno nze kyenvumya kuno obakangakanga mbusenga temudda mu bibiina tugenda giwa abalala tubasibe anti egaye nti bali mu education obwongo bwabwe bwe bunafu obusembayo tosinza akyogedde anti omuntu ayagala rights ze gwe omukangakanga otya nga nawe kenyini amagezi g'okimanyi nti abaana kusomba sasula fees ezimu minisita aveyo atunnyonnyole awo atunnyonnyole ensonga eri awo ekireetera omwana okusasula fees ezimu nowa sciences ate ye omusomesa nogamba nti owa sciences owa arts si musomesa talina kufuna kitono ng'ate ye yasomera ku sente ezimu nowa sciences bisajjamu ebiri mu education babisajja mwana Shalom mwana eno Uganda mwana asajja balinga abataso omanyi tugenda tugeseera kyova olaba nti bamazeemu amakooti g'abasajja amaanyi ate olabona omuntu omusajja nga yambadde ekkooti n'omukazi yambadde n'obitundu bya wooti ng'olabira ddala omuntu asaana okutegeera nga tategeera kyobusungu obujjawo bw'oli nayambala ekkooti ng'olaba asaana kutegeera nga tategeera anti Shalom nze nasoma nga sasula fees ezimu nensoma arts ng'oladuwetinze obusomesa nina first class yange ongamba otya ate mukutuuka mu kuyirudinga ate nyina kuyirudinga kitono makungula wano nkungule kitono nga tenateekamu kingi kyekimu n'ekyoli okitegedde nti ebisajja ebyo bijja bitunnyonnyole lwaki awo mechanism kijja bikozesaawo ng'abaana tebibasalirako fees aba arts ate mu kusasula abasomesa nebigana nti abasomesa balina kusasula kitono bituyambe ebisajja ebyeducation bituyambe bani Shalom abantu abo wannuma ku education mechanism gye bakozesa okubanga omuntu fees asasula zezimu ate omusomesa ne bamugamba nti ate owa arts alina kufuna sente bisajjamu mutunnyonnyole aba arts bo tebabawa fees ezimu bye biina amasomero ebisajja ebyo agala okusomereddwa olwabweru wa Uganda papula ziganye ebintu bitambula bulungi wa ku namba ya Nakalembe omusomi w'eddwa ku 0752 30 7529 ali mu Uganda asangibwa busabala ku stage esema taxi ezikyukira business eganye tebitambula bulungi gendayo obulamu butambulye dda bulungi emirimu obufumbo byonna bitereza abaana abalina endwadde ezo naddala ez'omwoyo nga 15 Novemba tuli wa Mickey Wine ku Serena Hotel kuingira 15 meza milioni 3 mu jet ni milioni music yenna yenna ompya n'omukadde ate Saturday nejja tugenda kukolera Kawanda ku Dalenas ewa Mustafa nga 25 Novemba meza za mitwala 5 friends of Mustafa alekeddwa kwa mikwane gye jonna kamalo clarifyinga
waliwo samuliganize ezijja mu guni mu message agenda tukolera ki abo ekintu kyo twakiteeka mu luzungu Friends of Mustafa. Mikwano gya Mustafa. If you didn't go to school, bileke. Abantu abuuza mu comment section. Waliwo Baby Kaisuku abuuza. Kati Mustafa agenda tukolera ki? Agenda kulaga ki? Bambi, reserve your nonsense. Wayise mikwano gyo. Yes, kigambo kyo kati atandika okinterpreting. Mu Luganda, mikwano gya Mustafa. Tojja nti Mustafa agenda kuyimba oba agenda kuzinira amazina. Wabula mukwano gwa Mustafa, gwagala Mustafa. Mustafa mwagala, Mustafa goro afe kwesiva. Kulw'omukaaga luno oluddako tugenda bakudala nazo kunya emitwalo 2 emitwalo 5 emeza milioni ya emitwalo 5 mujje tunyumirwe kubanga aliwo amaisha lo mukati waliwo otukaye nga you explaining to fools ngonyonyola basiru kuba kigambo kiri mu luzungu ekyo friends kirono kale bambe tuyambe neighbor wachi kunnyonnyolere ate mukano wa Mustafa tojja bambi birekese tutali kumikwana ensinzibu Mustafa kye kinzo virako family okayanira ate omulambo bingi wali story ya Lola bingi Shalom sengono si mulogo bantu agamba mu comment akasenga mulogo anti senga talina ja mulogo lwa nsonga nti omulambo okanira gwaki senga yagambye omulambo gusooka wane wange kati nabba n'empapula abantu tulina okuyiga okwekolera era nkwagala nnyo ng'okola Shalom obanga oweekoleredde mulimu n'enkaana z'otagendamu aweekoledde yes waliwo ebintu byotayingiramu nze waffe ngenda n'enziika nene meeting sizitulamu asina kyenjagala mumalize bimumaliza nga ebyammwe nze nyina ebyange ate ebizibu byange bikyantuulidde nzire ku byammwe ebya family ndi Katonda muntu omusabanga nnyo Katonda oba financially independent sala ya buli omu nti Shalom ogenda okuzikamu ng'olinamu ne kaseko bakuba wali katebe bambi azze ketuulira wali kati ono sense wate osobola mukola ki naye mu nsi muno obwavu buleeta obuzibu senga eti musumbwa bwavu anti wavu omusajja omwe asobola okwagala omwana ne maama we omusajja asobola okwagala omwana ne maama we lwa bwavu imolo kiba mu molos kiba kibi omusajja okwagala omwana emu yes kati ate obwavu busobola okukikozesa omuntu netuusa family mu mbeera nga maama n'omwana bakayanira omusajja atya ate in most cases omusajja ono yetaba bulungi naye atabeera mwavu naye ng'akonvinsize wano nti ate abasinga anti Shalom waliwo omuntu okubeera ng'ekyamazima omuntu akusinga nobeera na convincing nti akusinga the truth is akusinga naye akusinga kati nti embeera yo omuntu wonda ngo buli mwavu bingi bikutuuka bingi nebyokola ebitajja mu bwavu tukola bingi tajja nsanga tuli baavu golaba oli kumulamwa kati singa ekikaniza omulambo kyaki kyenga akanidde omulambo awo omukyala bazimba ennyumba n'omwami we naga agusooke wange ofaaki n'ensi ogenda kugutunda waddala kati bamiroza buno obugo buno abantu bebaleeta buno senga bwayagala bambi kyamusaba nnyo Katonda obeere financially independent mu nsi muno nti bantu bangi bakola ebintu bantu bangi batumanyidde nga tuyandi kumanyidde nokaba bono yali nsanzeewa naye lwabwavu buno anti Mustafa twagala financial independence naye twagala ogikolerera tuyiyiza ofunye kadaamawo omufeze milioni 15 ate nga mutukwata katabye story yo Selector Shabani kakati ekisooka omukazi oyo mugwagwa nnyo anti omukazi kyegamiriza ebikwagana bintu bya filita ebyo kati n'omukazi naye yadisappointinze omulenzi n'omulenzi yadisappointinze omukazi omanyi nti omulenzi oyo gwabadde ayogeranga naye bombi babaddenga mu filita Selector Shabani noono omukazi bayati bamitingangako babadde kwalo naye ng'omuvubuka alaba omukazi muto nnyo n'omukazi ng'alaba omusajja kyekyo naye yagenza omukazi yatuuse ku musajja nekimuggwako ate omusajja yatuuse ku mukazi yazirise buzirisi soka leka jebbi bayati tebeerabangako omukazi adde abeera bweru nga tabanga ku musajja anti Mustafa agambye mbu firuta ebadde basumbuwa badde mu firuta kati bonna side zonna ziri disappointed kana mbadde sikamanyi Allah kati
So buli omu yadde disappointed. Omusajja alaba omukazi mukadde. N'omukazi alaba si ono gwabadde ayogera naye. Bagamba ku video call. Video call WhatsApp tena filters. Bateeka mu ndowooza WhatsApp kuliko filters. Mbate ku imo sibitegera nti ebintu byamu. Kati okuba okya filter ku WhatsApp. Kati gwe kyoba omanya. Dawa. Disappointments ziba ddawo mpitirivu. Ate omukazi yagambye, Shalom omukazi yagambye. Okakasa sibadde girlfriend wo. Naye nga wulira walaba agamba girlfriend. Yagambye atyo omukazi? Yagambye okakasa sibadde girlfriend wo. Omukazi ali myaka emeka? Alabika 5. Mustafa. Ate omukazi yagambye mwana omukulu wa myaka 22 byeta asashumu. Kale. Mustafa. Siwa kiri. Nega baana bannange. Aba girlfriend emyaka 4. Abo kyayita girlfriend. Ku myaka 4. Oli mami. Kompadde ka story ako ni samari. Alenge nakagoberera akala. Kalungi nnyo. Nakategeera. Omukazi yagambye omusajja bamukutte. Naga okakasa ko omusajja bambuuza ono omumanyi nti ye. Oyina bw'omuyita nti nedda ko omukazi okakasa siri girlfriend wo. Ate ng'omukazi yasose naga nti mwana omukulu wa myaka 22. Nakati omwana myaka 22 kikyo kyabanoonya ku bavubuka oba onoonya ki? Kati n'ekirala kyonna kiri bwe kiti nti abakazi mupimeemu abantu abali ku social media okuba livinga gundi fake life abasinga nti obulamu kati Shalom gwe webaze Katonda nti osanze abantu nga ffe abali Rio nze seefumba okitegeera naye mu nsi kuno ku internet kuliko abantu nga balina mu mitwalo ayagala ogambe nti alina miliyoni naye nga alina mutwalo. Alina mutwalo. Nga okukubira Shalom nti mpaayo emitwalo 5 siinamu. So kwa atano je bichaga. Agamba nyina gwe njagala osasula. Naye kubulako. Harmless. By 50 soko mpa n'etaano gide. Nenge kyamazima alonya survival. Kati bakyala abakadaama. Bambi oluusi ogenda n'obasaasira amagezi ga matono oluusi abamu. Katonda abadde anti ono amisinga love. If at 40 plus, ochanoonya omukazi ku internet. Ochanoonya omusajja. Then you were fool. Okwatira sente. Omukazi oyo omusajja oyo yamukwana mu nnaku 3 yatandise omuwa sente. Nnaku 3? Yes. Yamukwana mu nnaku 3 omuwa sente. Isn't that love? Anti nagamba nti love ewa ku mugwagwa. Gubula asala. Kati ogenda kugiwulira. Kuba oli munaku nnyo nnyo. Tugendewo. Nkusangewo? Kati kubanga kyegamba omusajja talina kyagenda kuva kuleka agenda kulimira gavumenti. Kati waliwo musanga mu Mustafa kwa scenario. That was love that went sour. Twali musanga. Oyeguli. Simu yange. Nze sigula ba. By false pretense. Ate pretense awo yali amwagala love yaliwo. Anti kati atwale mu kodi. Omusajja senga afuna lawyer omutuufu. Oyo musajja ayitawo. Anti Shalom. Twali musanga awo. Sokoma kyomanya adiringa na mukazi. Goloza lwaki golowooza bamukutte mangu yabadde fala Selector Shaban naye nga ffe abasajja tusobola Selector Shaban abenga avaayo mu komera tujja musabira gwa musabira bbe totawona kuteeka mu ssaala zo gwe kwata bividiyo yo teekeyo omusajja adde akola mulimu nze ndi timu boy child alwa kuba gwayagala ku bakazi abakulu kati omukazi ata Mustafa ate siyagino bemanya yenkola Mustafa sakali akundangira ate bwe mbanna bagala musangu nabbanga babbe kati omanyi oli kyayitamu era nze mpagira Selector Shaban era ngamba talina musango ngenda mufunira lawyer teekako ne disclaimer era tulina okukola boys dom twetule bunnambiro tufunire lawyer tulwanirye Selector Shaban kuba omukazi yali amwagala n'amuweereza ssente ffe bazituweereza bazituwa anti olira banzikase anti teekako ne disclaimer nti nga ffe abaagala ku bakazi abakadde nga ffe abavubuka abaagala abakazi abakadde oyogera tuwagira Selector Shaban kye yakoze era tuvumirira ekyo mukwata kuba teyamukaka teyamubba. That was love that went sour. Ensi ne weekutenda obugwagwa ntuufu. Nze ne wavuma obusiru. Era Selector Shaban nga yayingira mu nsonga etufune lawyer. Dawo tunula olinga. Asookawo ze nga ava bwe. Ati ndo kyomanya Selector. Selector Shaban. Andawe yasegulidde n'omuziro. Selector asula wabi. Nabye ennyumba. Kati ennyumba sekoko nejja n'amaanyi olugye luggula. Badijje baavu.
baba de bawa be mu Kampala siba walanya babera kyemanya bera makinjo gwe olujirulye sekoko ne jange edduka erutomera ne lugula nimbo iba DJ bavu nalabye DJ wabeera bane pale no bane padi mbuyabye ne padi tanda bako padi mkazi awaira abakazi bawaayira mu sitaafa nga mwawukanye bakazi bawaayira tanda bakupadi kati ngato omukazi adazi twalawa kuziba mukazi ogwayagala kati lwaki ate yazibye yada nene kati njagala nnyo nonya blouse n'omusajja bapadi taba mwangu yadaga kujambala simanyi kati oyo mugwagwa musiru banange mukole bana mukola abalenzi abali okwo nze mbawulira mugande kwajuga gesto mugule simu nkwate content muleme kubba agala MacBook laptop tablet z'abaana simu ya Best Buy yazimba screen bazikola batimanya simu nawo bali ku 0774 65 85 95 oba 0702 37 12 93 basangibwa ku Ivory G19 beba anjuga gesto Mustafa eno mawa akuba gudi kudagamba kyekyo ojaba aka video abantu bafe bale ku mawo nga kati ayino ebyo byayino okwoge esaidi zeruka bana Uganda temujja kuvanga ku CNN kubanga bajja kuba bawana first lady wamwe bajja gamba president wa Uganda ngaina kabeba kalungi buli omu kati anyonyole gwanga enchuka chuka kijja agenda okuleta Uganda mawo yagambye mawansesa mwogere campaign entuufu muvo gamba mugundi kusenyanyi kachala kanga akalungi anti mawo kyayogedde kya bulimba mawo kyakola mawo ayogera kati NRM waliwo no phone oponda ne phone oponda mwogezwa NRM right our government Dumbo mwogezwa NRM Dumbo waliwo yali Dumbo yali makerere atango do electoral commission Orlando Dwangi electoral commission tango do then phone opondo wa mwogezi wa government mugambe message ene mtuke konti ona mwali mugwago tutte mawo yawaambye mulimu gwa mwogezi wa government andi mawo tachaina mulimu ne Mustafa gwogerako minister wa justice and constitutional affairs anti besibya alina okwogera oweti wa Nobert mawo anti besibya alina okwogera mawo yapremesa sereza iPod yayogedde nga minister yayogedde olukiiko lwa press conference ya DP yayogedde nga president wa DP secretary wa DP anti okwata message ya movement n'ojogerera mu DP ene wekituufu eno branch yono naye kyali tekikola makulu mayimawo yapremesa sereza iPod yoba campaign se tunoonya ki nonyi lambeera ya mukulu oyo mawo yali mtasajeza iPod amwe abagamba mu iPod center ya mwiwa musolo anti yakola bwa temujja kujirya mu video webuli tabula bajje anti mawo ngepapula bya leta esente mayi gundi iPod okusoka yali NGO back then kati mawo ajajifuula etteeka no fizalinga awo ndawe zalinga kati mawo ajajifuula etteeka esente zali nga initially zali za ngeli bali funded by Netherlands yes kati mawo ajajifuula etteeka ebadde ni NGO nga muteka lya leta eyumbi atugamba kola tujja bikola ki bikola fetosaba mu akafananya aka Bobby ne Museveni fetu branch yoli naye mawo yayogedde mawo nawe yalimbye kati gwe ate ki kyayogedde ekyamagezi mawo n'agamba tubeere ku campaign twogere yagembu Bobby ebigambo byamulemye ebyokwogera kati kavijo jakateeka yosagala bankwate bubi mawo munaffe yagende nakaseke n'ebyokwogera ne bimubula yatandika agamba nti oyo Salim Saleh yali kyali wange sebo kyali wange sijja kutwala bubi biki nga manifesto temuli mu Salim Saleh naye nga kati ayino ebyo byayina okwogera esaidi zeruuka bana Uganda temujja kuvanga ku CNN kubanga bajja kuba bawana first lady wamwe bajja gamba president wa Uganda ngaina kabeba kalungi buli omu kati anyonyole gwanga enkyukakyuka kijja agenda okuleta Uganda bino bikatemba bya polisi kukuba tear gas na biki tebiriiwo kati yogera mawa adiringe naffe abatali ba presidential candidates ibi byamulema ebyo byamulema bikolesha yagaye mwogere ku campaign anti ye kati yatugamba ngani mawo ne kati ali awo kajajjatta onjukiza kajajjatta beera ngawe kati mawo kajajjatta mawo kyamujja hadisi ya president
Olambu wano mawa alinawo wini. Yesimbye ku kifo ki oyo ngamba alina wini. Ngano wa prefect ayinza obutabulya kati. Soko jemo ekyokola kwanga oli wa Nuupu. Mustafa otunulire ensonga otunulire substance. Totally substance. A former presidential candidate, a former MP, president wa DP. Who happens to be a member of the fact that Mao president wa IPOD. Eyeremezako. Byonna agenda bimuwa. Mao yakulya IPOD kati. Omusajja oyedda wali wa LC5. Najja yesima kuwemu. Na wamanyi we used to respect that man. Ngava mu ebigambo ebirungi. Yaka kyabyogera amati mwaga byowulira. Enseno man. Olwokuba Abdona yagambye campaign teri muti ya gas anti ye byayagala. Munnyonnyola abantu teri byakaba bw'ate bannemesezza. Campaign ebowa. Ku campaign kye mutabeera muti ya gas. Na kusiba ku bantu empingo. Tebijja kubaawo. Oba ebyo bye bibadde bibawo obululu muswadde. Tukwagala kye twanyonyodde. Ate mukyagala. Tusinga abantu. Temukyagala. Mulimba audience. Mulimba. Choka twagala tiya gasi. Kati boyogera bote. Olinga gana nti abantu bafa bali mukomera tusanyuka. Mawe yabyogedde. Mawe yagambye munnyonnyola abantu mugenda kukola ki kye tuliko. Chaka abantu babaze kukola ki abajja ku campaign zaffe. Ensonga ya Mawe erimu egumba teri mugumba. Teri mugumba. Choka tubadde tukola ki? Choka abajja ku campaign zaffe bajja kukola ki? Oba bajja kuzize. So mwapondose Nuupu yapondose okola ki neddayo mu iPod ani agenda twazeeyo Nuupu tazeeyo mu iPod Nuupu yasabye eddayo mu iPod gwecho ulira byochekana kiki kino gwecho lowooza nti twazeeyo mu iPod esente za iPod ono Mawe yazifuula nti zaki za gavumenti sente zino kuba za NGO naye mwali muzigobye nga mugamba sente za muyiwa musolo kati ate kati enkyukire eno okitegedde enkyukire avudde ku ki tewali kyavudde ku sente buli Munnayuganda alina zifuna buli kisa ine kibiina Mustafa kavijo tumaye kateekayo nkamanyira nakalabi gamba sente za muyiwa musolo tebajja zirya out of the blue kati mwaka ule sente za muyiwa musolo ati kuzirya kutya Shalom kankunyonyole kintu kimu ezo sente zino okubaawo nga buli kibiina kya bufuzi zikola ki kizifuna tenjawule mwe mwali mwazigana anti nga bataddeko obukwakkulizo kati obukwakkulizo mwabukkiriza tetunnabukkiriza naffe tulina kutwagala okutambulira ng'ekibiina okitegedde mu confusion eyo abantu babadde ku sharing hall ensambya ne bagamba twagala omuntu ogu Sewanyana jju Sewanyana sente yazijjeewo ezikuba olukuŋŋaana olwo abadde asevinga tyakola embaga kyegambye nanti tenagamba ne luli abadde asevinga nagga abasajja abo kati naye abalonzi bamusabye ebbaluwa wazirabyeko abalonzi basabye Sewanyana nagamba njagala onkole bwoti njagala nzigire na baluwa nze njagala ate abantu abaddewo nga bangi ngaga Sewanyana omusajja wa bwino ffe kotava kotwagala ebbaluwa eyo yamanye ebizibu Amakindye West abantu basabye kwani bafather babaddewo anti kati father nabo bakyalina amakulu be batusibyeko embeera bafaza abo baseeka sekulimba Shalom senga abasajja bonna baali basakimu senga Uganda eteredde naye bano nayo emisana we boogera kino bano nayo sente ekiro badde eno bakola batya so no zaharulika tekimu manyi omuntu wange kwe siva zaharulika ye mbaka wange tekimuletere mu obuzibu butya nti ono w'amaanyi Alan Sewanyana nga aleesa amaanyi ng'agajjeewo eno Alan Sewanyana ne David Musiri ajjanga independent Musiri bonna bajje kati Shalom eno sympathy yakoma kukali akalulu akawedde kati eno nno kana akalulu oba tolina fulaaga ya kibiina kagenda kuba kazibu buli anaafuna fulaga n'awangula kisinzira amaanyi ge wegali oba amaanyi g'ekibiina go gakola wegali si buli alina fulaga nti agenda kuwangula naye mulimu ebifo nga kino ekibiina kisinzaamu kino amaanyi mabero areas ezimu nga kino kisinga wakati confusion eri Amakindye West kyawo David Musiri wa Nuupu n'ajjanga independent Alan Sewanyana wa Nuupu ajjanga independent alina kaadi Zahara Lulika naye waali anti ffe twagala wola bana manyi Nuupu teyinayo kabonero kalala simanyi mugaati simanyi ssaawa simanyi kikopo anyo omugaati ala yasamira muri Mustafa obonero buli awo bumanyi mbo omugaati waliwo gwe nalaba n'eryandala essimu yali yani Lukwago nti va ku Lukwago nti kyetwagala ambuleera kasitwala baki ambuleera tetulina nti ate simanyi akabonero muti akabonero nenye kajjanga independent bonna bajje
Nanyeka bali kwenye ekikyamu ate ku mutwe. Bwe batyo. Olunga kali anti zifa. Nyeka what went wrong? Magezi ge birowoozo byebuzibu. Nyeka was doing well. Kye kyabaawo. Simanyi waba Nyeko. I'm just assuming. Nti waliwo ddiiro gye bamusuubiza naye tayitamu. Bani? Waliwo ndowooza mbe yali adirinze nabo. Kateeka ne example. Osoose n'okwata obubaka n'obuzzaayo gwe kennyini. N'ogasigenda kola ki? Ba account bali baji hackinga. Anti bino bintu nnyonnyola nja nga tebaji hackinga. Kati baji hackinga nga bakola live n'obaka abantu basatu. Kye nagamba nti wane Kampala buli omu ayagala kubanga yasinga. Mu confusion eyo Elias Lukwago abagira Sewanyana abasuubuzi militareze maduuka gaggaddwa enkuba etonnya ebintu bigenda kyokka ate okukalakasa kw'abasuubuzi. Basuubuze kalakasa. Nya abasuubuzi nabagamba mpaka nga bajje Kisekitto ku kakiiko kaabwe. Naye Mustafa abantu balina kuwona kamba kubuulire. Waliwo abantu basatu bemmanyi Mustafa ng'obawalana. Asooka president wa FUFA omwami Magogo Ashim. Owokubiri Mubajje omuwalana. Owokusatu Sekitto eyali omwogezi wa Kasita. Mustafa aliwofuna chance ekuba abantu abo basatu tobalekera bulamu. Sekitto yakola ki Mustafa? Tewali. Neze Shalom za bulamu bwe nasikiriza na muntu afuga abantu bafiirako. Nga wefudde mulungi omu. Sekitto alemedde ku basuubuzi. Awo biba bikulemye. Waliwo nabyo ekipanda okyera kufayo nga bagamba Kampala traders Museveni tuli naawe ne ngamba anti basuubuzi kyabo. Shalom ensene eri bweti buli wofuga abantu n'otabavaako kkiriza nti ensi waliyo omulala asobola. Ekyo kasita tunakikiriza mu nsi waliyo omulala asobola. Yes. Abantu gye bali abasobola. Beerako naye wali bali bakujulirireko. Kale baneesenga akyaliwo. Ng'abantu bajulirira mwala Ken Lukyamuzi yavuddeyo n'agamba ebyamuhozi si bituufu. Bye mwali mwogera mwaba byogeranga. Mwe ngambo. Mwe Mustafa. Naliwo mutasaaliwo. Mambi. N'agamba abali mukola mwali mwogera ebigambo by'ekisiru mbunze omwala yanye nampijja. Bwe baali beeyagala ne Jeno yabiganye. Anti kati Dembele okujjokera what forces atu ajakira ifayinge chi nti Shalom mulaba mwe nyini mwe mukwata ababaka abo ne mbawagawaga bagenda abajja independent abo faabo ozobuzo bwaffa abantu namwe asina abantu mwe bannamawulire mmwe nze sinagwe nali ngambye yangu independent sinagwe nali ngambye simwe mbapika ngambazo bajja kakantu Mustafa nyingwe twapika jenga independent tubawagira ababaka baba independent nyingwe mpagira toyinayo bona boyina bakadi nyingwe wala bampagira nga independent bona boyina bakadi nedda gwe mpaayo omu wala bampagira awo tuli fenna bajja kena kuba mwanga kivumbi abantu naye bajja kukuba ngani amukuba wala bya district MP muteekamu ebyo kati eyo nemuzanyo Shalom jonna tugiraba abantu balumbye mwanga kivumbi anti je mulaga tulengerayo bani je mulaga na tukola 15 mingi bannange tulira nagambe bwe myaka mingi nagambe tabayo myaka mingi tulina kye tugezesa chaga tutambuze ntwaga bana bantu basweepinge chajjo yo manyi oyo alwa oyo ali mugalo bendi oyo oyo atambula bamuta mujomba jju mujomba gwe myaka 15 mingi mkwano mingi era kituufu mingi naye kati ye kinaga ntuli nti kyanjawulo nti gundi segona experiment yasookera ku ye namuga wenyu weewaawo twabatimuza omupiira tibakasimiro bajja bajjamu mpola nasambako 2 10 5 wajja olwo wakusindika kati ne bano wetuli twende faso abatwala lumu leadership siweto webeera nobayo ka benefit of doubt mpola ngake bannayuganda kwabadde nabbanja nalabye Bobby ng'atabukidde nabbanja akavijako oba producer no kama kakuterayo kenda kudamu kubeerawo ne wano mubeera n'amataba omugga ne kubasinga emanafu abantu ne bafa ne walala nabbanja najja nga ali wano yena byonna lifaanano balitya najja mwana mu Uganda empya ebyo tebigenda kubeerawo
Kati babanja prime minister nayimira kulwale n'agamba gobo nombuuza ebintu ebyo nja kusiba. Mu Uganda empeero nabanja Mugambe naye namwayogera oyo nonsense. The citizens are supposed to be respected. The politicians are supposed to fear you. They are supposed to be answerable to you. And under my leadership, the politicians are going to be answerable to you. They are going to be your servants. That is a promise I give in front of the whole world. Mu Uganda empya zino enguudo zonna zigenda kukolebwa kubanga sente weziri. Gamba muno sente weziri. Nabbanja naku zino ati. Bobi yagambye gwe nabbanja gwe. Wananga mukanti. Nze namwewunya ngeri. Oli prime minister. Yes, prime minister asoma sente bwati. Kakaaga 10 mumeka. Kupinda kilomita kakaaga 10 atenga sawa hiyo natugattako sawa. Azo mamichi. Mustafa. Twajja tya bizibu. Ino zigaba byendaba. Nze first born wa mama wange. Anti zigaba byenkola ki? Byendaba. Owekitiibwa nabbanja amugerekera okangaka ne mukambwe. Auntie, kati waliwo embeera weetoka. Is it because she's at work, much wants to prove to her boss that, you know, I'm fit to be? Kati, eno government wachaliwa ali hard working. Ani. Buli omwana onyala relevance. Nti eno side bwe yugumyamu, eno yabanga ate eno bagitutte nnyo. Nayo ne pulling up socks. Kyogera ne basadu yagala relevance. Basadu balina ensonga ze ne Bobi Wine. Yage Bobi tatya kwata simu ze. Yamublockinga ati Bobi yablockinga basaliwa. Anti basaliya kyakola kibi nnyo yero walinga. Bobanga onogosa akusanze mu politics. Oli senior council. Ono kyamwegayirira. Then omwana omuto yakajja tugamba. Oba toyina. Kitegeza Katonda balaze kumaanyi ge. Tasobaka kanya. Ekyo mukakkanyiza abe kyabadde sikirungi. Ekyo mukakkanyiza mu constituency ye. Anti Katonda alina okulaga amaanyi ge Shalom. Shalom nawe testimonies ozabye kwa Katonda bakulazidde kumaanyi najja ne ati ono Shalom wange ddala. Ngonya jaga mpa interview nyenga akola YouTube emyaka 10 anko. Ngala kwogera. Ngala talina jakutwala okusinza ku fan base yo. Nga wandyaga anti omuntu waliwo omuntu Shalom akusaba obuyambi. Nga gwe mutima gwo gwosha ntwe nasho yinza muyamba. Ositegeera. Nenga tashiraba. Nenga yeye atamanyo ino osobola muyamba. Solo muyamba. Nenga gwe mutima gwo gwe kagwochi mai. Nti ono kyamaze sina buyamba. Kati lwaki ate president yatuvumidde Rasta waffe. Naga osi Rasta. Manyi abera ku barometer Rasta fa la employ health Rasta. Omwana yakutta obulasta n'alyoka bumujjako bwonna. Kati kangabe Bobi Wine omulaba akyusizza ebintu bingi nnyo mu Uganda. Kati Rasta akoze eki? Bingi. Rasta yakoze eki? Rasta nga talina mbwa. Talina Kati Bobi Wine omulaba adetectinga nnyo enemy from far. Simulabe. Mustafa sagala ogerenga wa no. Njagala oyogerenga analyst. I want to collaborate on one side. Analyst wa Nuupu. Oli analyst wa Nuupu. Nate nkusubira ensongo ze mu bulambulukufu. Era nga bwenzaawe ziri. Kati Rasta abadde akoze ekyo tukuvumwa. Namugambu si Rasta. Tajja atambula. Hempula hersela. Anti Rasta bubeera mu bikolwa. Bobi muzibu. Obulasta si bwanvi. Omwana oyo. Si bwaki. Omwana oyo kyangu. Obulasta buba mu bikolwa. Nagambye. Omusajja abadde akoze ki? Obulasta buba mu ki? Mu bikolwa. Omanyi tewali abalasta abatalina nviiri. Banji. Na maganya tejo amanyi. Baka you down to do it to be Rasta man. Tona sibamire Bobi Rasta. Yafa nnyo oyo. Naye obulasta si bwanviiri bwa bikolwa. Eri abalasta abatalina nga ye mu mutima mu Rasta. Rasta. Ne wali abalina enviiri bamulaba nga si Rasta. Waliwo omulasta ennaku zino yakatukola ebyekisiru. Naye wanviiri oyo yagenze n'ayogera ebigambo by'ekisiru. Naye tukyamuwaakinga. Bwaki? Muyimbi. Nga Rasta? Ani Jebu. Ani? Obadde obuuza ki ggwe? Esawa teweze. Bobi yagambye mukwana abasirikale. Kubanga tugera beetaaga mu Uganda empya. Beetaagisiza ddala nnyo. Musirikale babaana buli mwana asobola. So mutukwaniye abasirikale nga basatu obere nawo. Twakwanako Uganda kwenzi nga tumanyi nti basirikale. Gwe yagala ssente ng'ettabu. Baziina funa wa traffic.
Wakala nkwanya wa traffic. Ati wa traffic. Ye muntu aleka abazimbi naga kangende nonye sente mugira mutabula omusenyu lana dda nazo. Wa traffic. Agamba abazimbi. Kangende nonye sente mutabula omusenyu. Muteka omusenyu ne leta za sementi. Ate nazifuna. Yana dda nazo. Tatukwana abasirikale. Kasiku yali akyogera ddawo ng'atuddawo. Ffe twakona abasirikale awo. Nga tumanyi nti basirikale. Mubakwane bane mutuyambe. Ate no Oluusi bami nabo baba baagala. Nakati of course tubakwana kati bwe tukwana abagagga bizibu. Walabye story ya Chali waffe. Muganda ne King Saha. Ne mukyala we yavuddeyo. Kati yavuddeyo wa? Mu gallery. Ne waliwo ne munamuli yankubidde essimu. Naye kye namugambye ndowooza ayinza okuba ne kati akyakirowooza. Somoba essimu yakyajeeta kuba namuvumidde ku ssimu ye. Anti gwe munnamawulire. Anoonyereza. Ate information ng'ogijja mbala kati gwe agaffe tukufuna spielding. Anja ng'ejobeera ku Kings. Anti yes. Kati nze njogera kankuuleko ekintu kimu. Nze njogerera Kings Empire ey'abayimbi. Si ey'abakazi. Tikyotegeeza. Oba tukitegedde? Nti incident erimu abakazi bameka? Babiri. Kumwena aliwo yafunyeko ennamba y'abakazi abo. Kuba nze neewunya entegera y'abamawulire ga Uganda. Bali densi nnyo. Anti wulira totukakanya brate, totukakanya. Tugende mpola. Incident erimu abakazi bameka? Babiri. Kumwena aliwo yakubiddeko ku mukazi omu ku bo. Ntambi yakubidde n'omukyala kwecho yamukubiddeko. N'agamba atya? Baayogedde interview ero baakola interview Ntambi yayogera naye ku ssimu. N'amugamba atya? I don't know but they spoke. Nti njagala otegeere mu nsi mulimu entalo z'abakazi. Ayi tezigenda kukola ki? Nti enjawulo ebaawo nti ezaffe tetuli b'amaanyi tezirabika. Naye nga buli muntu waali. Nga buli muntu alina obuzibu bwe muki? Entalo z'abakazi tezigenda kukola ki? Okujjako nze we nnalabiranga kyafittanisa okwaffectinga omuyimbi. Brand ya King Saha. But obuzibu bwavaawo for a start. Obuzibu okukola ki? Ebigenda mu maaso eby'omukyala okuvaayo n'akola ki? Yayagala. Gwe muleete biru yaffe tugenda. Kubanga kyo musiza kubuuza nti wavudde ku ky'okupostinga. Oba oyagadde. Essimu yiyo ne byogala okwogera biki? Bibyo. Kati wali obuzibu awo. Nga kikyo olabanga nnyo ekizibu kye mba nkutereereza. Ekikulemesa emmere. Oliye lwekyo ayogedde ne Winnie Wamami tanaakwogera. Tannayogera Winnie Wamami kintu kyonna. Ayogere ki? Agambe ki? Nti ono byatunda tabitunda si bibye. Tomanyi tona alina ebintu byatunda. Kati ono abigaane nti si bibye. Bannanga bakuyita temulemwa mmere lwabo. Temulemwa mmere. Tulya emmere yaffe. Lwakwande ensi yatusanga bubi. Bambi internet eyo genze netuleetera obuzibu. Abantu bafuula bize ku bitabakwatako. Nomala olinga Yesu twesinze ku kitu ndekukwataalabangako. Gwenyuma nti ate abasinga okuluma ku internet okwo tebalabako ku wini yadde lwekyo. Bannange mutuyambe internet mutundeko ebintu byammwe mulabireko amawulire. Ensonga nga terina kyekostinga. Bambi giyiteko. It's not a must. Bw'onogi baako. Yireke. Twanya Mustafa Bukenya naye ng'abiri mu Tanzania ejja tugamba ku Dalinaze Kawanda. Mujjo Friends of Mustafa emitwalo 25 n'emitwalo 5 emmeeza. Naffe tugenda baayo nze Kenisha alo n'abalala ffenna mikwano gye. Ata biru yaffe. Musule bulungi kyamanyi Asana yegobye. Asana de Samba from. Sawa mego. Otukoledde interview eno. Kyamanyi Arsenal yake huye Fulham. Musule bulungi mweraba.